Waliwo amawulire amalala agayingiddewo getwandyagadde tuwulirize naye nga tuyambibwako munnaffe ow'obubonero Rosette Karungi. Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abakyala gifundikidde olunaku olwaleero wano e Katakwi. Omukulembeze w'eggwanga asobodde okuba ng'atuuka mu kifo kino ku ssaawa zibadde mukaaga era bw'avudde awo n'agenda maaso n'okulambula emidaala nga kuno kubaddeko ebintu ebikolebwa abakyala. Bw'avuddeyo ate kwe kutandika okulambula ennyiriri era nga kubaddeko abakyala ba UPDF, poliisi ssaako ne prison. Omukolo guno ate gwetabiddwako ebibiina by'abakyala eby'enjawulo era nga bamukubandiza pulezidenti yo yakulembera abakyala Hajat Farida Chimbowa ono abadde awerekeddwako minisitule w'ekikula ky'abantu Betty Amungi ssaako n'amumyuka omukyala Jessica Lupo. Women, Your Excellency, are the biggest beneficiaries of peace and security that you have established in Uganda. Second, access to education through universal primary education, universal secondary education, and also most importantly, Your Excellency, I would like to single out the 1.5 points that are extended to all girls after completing their HSC. That most of the women who are employed, they are employed in less secured, low-paying jobs in the informal sector, temporary job, part-time, like cleaners. The proposal to merge the councils for women, youth, PW, the elder persons into one secretariat has legal, policy, and administrative historical justifications that will weaken the operations and effectiveness of the council. We also believe that proposal to merge EOC will also may bring negative consequences. Mukogerako eri bannakatawuke omukulembeze gwanga alaze essuubi n'ajjukiza abantu bano okugenda maaso n'okwettanira okulima ekirime eky'emicungwa bw'atuuse okubategeeza nga waliwo akatale akeetengeredde naddala mawanga agatwetoolodde omuli Sudaani, Rwanda, ssaako ne Kenya. Ono atuuse n'okujjukiza abantu bano bave ku nnima y'okulima nga balya buli kyategeeza nti mu kaseera kano tekikyalina makulu. Some people are talking about this and that about citrus, but I have now confirmed that it is a good project in spite of the mistakes of our people. To expand that factory so that it takes all your citrus. Because according to what I have discovered now, TESU is supplying Kenya, supplying South Sudan, supplying Rwanda, but supplying raw materials. Therefore, they get paid very low prices. But the low prices they pay for citrus are still better than what they would get from cotton if they were growing cotton. Mu ngeri emu omukulembeze gwanga era ategeezezza nga balina enteekateeka ate ey'okumyawo oba okuddabulula ebyenjigiriza naddala benga bya bwereere mu masomero gonna aga gavumenti aga primary ssaako ne secondary kisobozesa abaana naddala abaana abawala babe nga bafuna omukisa okusoma. But the elite groups have blocked this effort of free education. The school managers who are not supervised properly by their leaders introduce charges in the schools, and that's how the children drop out of school. And some of those who drop out are girls. We are going to launch a new campaign to enforce free education in government schools. Wabula omukulembeze gwanga era atendereza nnyo abakyala era batuuse okuvayo n'anukulayo nga byabasobola omuyamba oba okuyamba eggwanga eno ddinula. Omukolo guno gubaddeko ebikulu bingi nnyo ebigubaddeko era ng'emu ku ebyo kwe kubadde okugaba emidaali nga n'abagifunye kwe kubadde amumyuka omukyala Jessica Lupo era ng'omukulembeze gwanga amutendereza nnyo bw'atuuse n'okumenya abakyala abalala abagenzi mu maaso n'okumuyamba mu buweereza. I don't like traveling so much, so I exploit my young girls. You go to New York, she suffers all the way to New York. Napanja, you go to I don't know where. So they are really helping me. I just stay here watching on TV, to stay here in Nakasero, doing paperwork, meetings,
Enjoying myself. Is the President of Uganda Ministry agenda ku kye bakoze olwaleero okuba nti baddukira ebibiina ebyenjawulo okubakwatirako kubanga omulamwa gugamba nti kututeekamu ng'abakyala twekulaakulanye era tufunyemu bingi ebyokuyiga tulabe nti tuzzaayo eri abantu baffe. The citrus, fruit and then the cotton. You'd find that if you went and did some mathematics, you'll find that the citrus fruit is more viable and you can earn more than but it involves a lot. It involves a lot, first of all, in terms of time, that maybe you'll have to take like about 2-3 years for it to mature. There will be need for more oranges, and other people should plant other than just growing food to eat. He has also said those who have more land can even do livestock. Emikolo egy'okufunikira ebikujjuko eby'olunaku lw'abakyala gifundikidde wano mu disitulikiti y'e Katakwi naye okwogerako omukulembeze gwanga kukuta abantu mbabiro bw'abajjukiza ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuzza engulu factory ey'emicungwa kyatuuse n'okukakasa bwe kigenda okukyusa enfuna y'abantu bano naddala ng'avudde ku nkola eyakidda kyonka gy'agambye nti erisa abantu mu kitundu kino nga baavu. Russell Television, Zegre Segirinya ne Eric Sebalamu wano mu disitulikiti ey'e Katakwi.